abakulembeze ba disitulikiti y'Essembabule basubidde olubalama nnyinitako okutudde eddwaliro lyaliwo emiyaga Center 3 okuva n'ekiragirira abaliddukanya okwegula obassa ekyo beegule. Muzeeyi Idrisa Kabandangona asangiddwa amaka gatulaze ettaka nga bwe lyenkana wamu ne muwala we Sarah Semusoga ng'agamba nti eddwaliro lyaweebwa okukolera omukulu w'Enansanvu yali kitaawe omugezi Jafari Sikalega nga kye kiseera balyamuke kuba balina ebirala ebyokukolerako. N'abakkiriza abaweewo yiikaazi 3 nabo bamuwe ku ttaka lya gavumenti yiikaazi 3 waba asazeewo ng'alabyewo wayagala. Naye okuva olwo abantu abaddawo ng'abakulembeze b'eggombolola okuva olwo ne tubeera nga tubajjukiza. Ategeezezza nti abadde mutisige n'abakulembeze ab'enjawulo basobole okwegula eddwaliro lisigalewo nga buteerere ekimuviireko okutandika okubagoba akolerwa emirimu gye nga teyatandise kubirawo bulooka. Mbadde nsaba nti nno abakulembeze abaliwo tulabike nti nno tutuukagana tuteese tulabe mbaguzeewo. Ekitali ekyo nga nze nange nja kusaba baveewo naye nkolerewo ebyange. Ye Sarah Semusoga agambye nti bo tebalina buzibu n'eddwaliro okubeera mu kitundu wabula baagala bwenkanyira basasulwe ssente mu ttaka lino basobole okugula wala kuba muzeeyi waaviirawo bajja kuba baliseera. Nga gavumenti okutwaliza wamu baali badde batuyamba nga famire ne bakompasetinga kuba ffe tulina omutima ogwagaliza eddwaliro tetuligoba naye twagala bwenkanya. Abalwadde abawerako mu miruka egikola lw'emyaka bafulira wano obujjanjabi nga eddwaliro keriri mu kitundu ne basaba bekikwata kwasukiremu babayambe lireme kugibwawo. Bwe tujjanjabisa tubona byakuyisibwa bulungi kubanga twadde tufunirawo obujjanjabi nga batujjanjaba. Akulira eddwaliro lino lima Adamu tasobodde kufunika okuba kuyatangaza wabula omu ku basawo Jjuuko Christopher atangazizza ku ttaka lino nti enkana zibatadde mu kisoomozebwa olw'okubulwa obukumi nga tegibuvuddeko bababako emmotoka. Tosinga batusalyako ekitundu ekyaffe nti wadde tebannafuna ssente zaabwe mukolereko awo ne tusobola okusibawo kituyamba okuba nti sekurite yaffe ebeera nnungi era n'omwaka oguwedde batumbako emmotoka. Isaac Sirwadde omu ku batuuze abagundivu mu ggombolola n'agambye nti famire ya Sikalega yakola omutima omulungi okuwaayo eddwaliro n'agamba nti tekyalibadde kirungi kujjawo eddwaliro kuba liyamba abantu bangi. Eddwaliro lino lijjanjaba abantu b'emiyaga ab'entuusi abava mu Lugombolola mu disitulikiti y'e Kiruhura abava e Mubende bonna basibira wano nti batuule ku omuzungu kyayita round table bakkaanye. Ssentebe wa disitulikiti Patrick Nkalubo agambye ekituufu ettaka si lyabwe era ti gavumenti yali yagala kwongera okubizimba wabula bannannyini ttaka ne bagala n'agamba nti balina ettaka lye baagala okussa eddwaliro lino. Baali baagala nakuteera ku structures ezimu ne zitulemerera naye ffe nga disitulikiti waliwo ettaka lye tulinawo as an alternative. Wali e Kasunga emitala awo tulinawo ettaka yika around 6 acres. Omubaka w'emiyaga Thero Ssekikubo betumutuukiridde abeekubyatangaza ng'abatuuze bagamba nti yafuuka kyesirikidde ku nsonga eno abudde mbeera ntegeeza nga batajja kubyogerako. Kiki bo kye bakoze. Maria Nakyeyune yakusakidde eggule lino.